Community Balaza. Omulamwa kozesa kyolina kikutuusa ku bye weetaaga. Salamu Mega Community Balaza y'omwezi guno ogw'ekkumi yakusaana ennaku z'omwezi 30 mu Kakyeka Stadium. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya. Keerako ennyonyi enkeeze y'eri olusiriŋŋanyi. Ate nga naawe ali gy'oli oli wakujuutabulira obutereevu wano ku Salaamu TV. Kaŋŋambe n'ogu tutembeza Global tulumbe. Salaamu Mega Community Balaza. Tosuwa. Omusanga mu mmere gy'olya, mu mazzi g'okozesa, mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Pulasitiiki si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Pulasitiiki akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Pulasitiiki akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola gwani waj'obeera. Kiki ky'okwa? Pulasitiiki ffenna atukoseza wamu tukolere wamu taasa obutonde. Obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Akazannyo kakoledde weegatte ku lukala lw'abawanguzi. Season empya eya Plascon Paint and Win egguse nate. Gula langi ya Plascon eweze emitwalo 10 ofune kakade ak'okutakula kodi gy'osangamu giweereze ku 797 olw'ofuna omukisa oguwangula akakadde kamu buli lunaku oba okugabana ku bukadde 3 buli wiiki. Bodaboda n'ebirabo ebirala ntoko buli Sande ssaawa 12:55 ku Sanyuka TV. Plascon, color your world. Buli omu yali aweddemu essuubi nga takakasa nti kiyinza okudda. Essuubi lyo likomyewo anti ne Umausi ekomyewo. Amir Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga akutegeeza nti ensimbi ze mwaweereza zaavuddemu ebibala. 500 ebyo twabiguzeemu ekizimbe ekiri Katwe. Twakiguze miliyoni 7 twasasuddeko 5 batubanja 200. Waayi 200 oba n'okusingawo tumale ebbanja ly'ettaka erya miliyoni 2 olwo tutandike okuzimba. Omuzira kisaanonye jjana ettaffaali lyo liyise ku ssimu zino 077 20 48 15 oba 074 02 17 15 ali ebunaayira oba ayanguyirwa banka. Akawunti namba y'eno eri mu Tropical Bank 00 M0 27 26 29. Bwe tukwataganira awamu ffenna tewali kitulemerera. Tumalirize Umma House. Simba ni MTN Kigudde Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kigudde Super easy. Waani Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.waanitravel.com or our social media platforms at Waani Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Waani Travel, your life-changing journey. Eno ye Salam TV. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Get away with MTN Momo Advance. Dial *165*5*3# to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it.
Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lyotya munange gye baleka obulamu buli butya bigenda bityeyo Kigudde Wanda Evening Drive nze nanyini figari boxa nanyini gateedula Professor Majegere. Olwaleero nno nkiwuubiddeko bwayise naye nga njagala okwebaza nti webale kubeerawo ku lwa Salamu TV, webale kubeerawo ku lwa MTN, ate era webale kubeerawo ku lwa bannayuganda bonna manyi nti mweyagala. Obudde bukyusekyuseemu mu Uganda, omusana guyinza okwaka n'olowooza nti gunakuulako omutwe ne bakutwala nga teguliiko, era guno gwo totawana kusiika nva. Kwata kosiikisa kano kojja mu Prestige kateekaawo gweteeka mu kifi kya nkoko osanga kiyidde. Guno omusana okumanya kwokya guyinza n'okuggyisa eggi ng'olira essaawa wansi oba ne gwokya amatooke n'osanga nga mpogola. Tuli mu bwayise muno olwaleero naye nga njagala kujjukiza nti MTN everywhere you go. MTN yeteekamu ensimbi mu Kigudde Wanda Evening Drive naye nga ajja tugende tutambule. Tulina emisinde twagiyise MTN Kampala Marathon 2022. MTN Kampala Marathon 2022. Tudduka lw'abaana, bulamu bw'abaana buli mu mbeera teeyagaza nnyo naye ku luno tudduka lw'abaana tugenda kuyambako ku zi health centers muli Kawala, muli zi Kisenyi, ne tuddukako eyo Kabong, bannaffe bali eyo baana bato naye nga bambi tebalina namwasiriza embeera si eno. Tudduka ku lw'abaana. Bwe tunaga nsasula kiti ng'ogisasula ku lw'abaana, ng'odduka ku lw'abaana, oba otambudde ku lw'abaana, oba oyavula ku lw'abaana, wo we tugenda okubeera. Olwaleero emboozi ya Kanayo Kyani nkuweereza ssente, nkuweereza emitwalo gyange 5, osinze kwagala ku MTN Momo. Kozesezza MTN Momo nkuweereza emitwalo gyange 5, oŋŋamba nga tompadde zijjayo. Okyaliyo okitegeera kuweereza emitwalo gyange 5 mazozi kuweereza oŋŋamba nti kakati nga totaddeeko 10 lujjako. Olwaleero y'emboozi gye tuliko. Ogamba olino n'ogamba edda nawulanga bagamba ogulira omuntu olugoye n'asiimako peesa oba n'olugula n'aga maama era yalabyeyo n'olunina akapeesa akabi. Kale olwaleero bwetyo bwe tuli y'emboozi gye tugenda okunyumya. Ndi bwayise wano mu kibuga ekiyitibwa eky'abagagga naye nga bawano mu mayuuni wano mu bwayise ogawulira amayuuni Muzaata ge yayogerangako. Bwayise wano waliwo supermarket ennene eyaggwamu n'olwekyo ebyensi nno tebikwemazaamu nnyo. Tasikiyawa ne bwayise yagenda negenda kyasigala kizimbe ekiri awo kyo weekiri tekivaawo tekiseguka takisi weeziri enkola nga bweri as usual. Bwayise bwatyo bwali saidi ey'ekyengulu ate nejjebanga yo byerinako ate byebyo bizimba ne tiles simana bagita babu. Kale so olunaku olwaleero ndi bwayise wano ngambye kampaye wayemuko ne bannange tujja kuwayamu bemboozi. Emboozi ya leero nkugambye nti egenda kubeera ku mobile money. Kuweereza ssente zange oli mukuŋŋamba ate totaddeeko zijjayo. Bano abaaseno bano be basingira ddala n'obuzibu bano. Abaaseno bano balina ennaku ekazi mugoba. Timu eri ku kimeeza ogivangako. Queen yamaze kufa ne mulyoka mwegaganula bulijjo nga temugoba. Oli otya? Ndi bulungi baba. Ye baleko. Gezaako mpola mpola. Obulamu bulungi. Waani? Amannya mutebiddeewo. Mutebiddeewo. Ebintu bigamba ki? Bintu si bibi. Emirimu gitambula giti? Economy. Economy osasulaani babakuula bukuuzi. Mukolerera obwana economy ekunyiga. Economy y'amaanyi nnyo. Tetuyisa bulungi okutwaliza awamu. Naye ki kye wandikoze n'olanga economy togikaabye? Mirimu mingi naye muganda wange okufuna ogugira kale nga ffe ababeera wano tukola guno ne guli. Ogira n'ogezaako n'ogamba wayi leero kankwateko eno leero nkwateko eno bwotyo okutwaliza awamu. Ebitabo n'emirimu emingi walondawo kimu. Wagaana okusoma k'omenyeke. Ne bw'osomera gye bali abasomye ate nga batusinga kuba bubi. Wangi? Nga basoma naye ate nga batusinga okuba obubi. Gamba osinga bangi abataayayadde. Okay, olwaleero tuli ku mboozi ya mobile money. Kozeseza MTN Momo mpeereza omuntu ssente emitwalo 3.
asinga kunyiiga nga tomuteereddeko 1000 luzijjayo olowooza kyamubwenkanya okuweereza sente kuweereze n'ezijjayo? Kisinziira, oyinza okuba oweereza kabebiko. Akabebi nkuwadde emitwalo 3 olwo siringi 1000 lwe lukulu ennyo. Anti oba oweereza kabebiko olina okukatetenkanya. Wadde 3 gwe balako 2,900. Naye ate wemba mpeereza mukadde anyina onyigiriza kuba ye mukadde munnange obimanyi olina okunyigiriza asobole okufuna ako akatono k'oba kennyini. Bamuweereza 2 gyekyo. kuba mukadde aba abadde ayagala 5 lwaki ate omuweereze 4 naye okirekerayo bulekezi naye kale okutwaliza awamu wembanga kintu kya mobile money ekyo okuteekako kale n'oli naye akusaasiramu ng'embeera kati bweri economy kati oli at least akusaasiramu omugamba munnange twaliraawo bakuzaala nzaalibwa Bulemeezi. balyannaka bano balyannaka tumira ab'ebulemeezi bonna nve wano. Nsookera ddala okutumira muzeeyi wange omwami Bugonga Livingstone n'omukyala Nakanwagi Agnes n'omukyala Nkuume waka oyo mukyala Musoga weeyo Namutumba. We Namutumba gundi bw'oyogera Namutumba eyo waliwo omuntu azaalibwayo nja mukubuulira nga womujja wala wagendayo oti? Namusanga muno mu Kampala. Kati ogendangayo? Nagendayoko nendabakoko ku bakadde. Just nabalabako bulabi. Gira ogende ne wasenga. Senga tujja genda tumulabe naye anti ngengeri gye nkugambye nti economy tennaba kutugira. Economy tuuba neyanzi nkale kebbali. Kebbali sinaayo nnyo. Ngo ina nasalawo kugumira wali. Economy tuli fenna ali kusala mu TV otimbe lwa mirembe ze nanyini figali boxa nanyini ngateedula Professor Majegere. Waliwo omusajja wanangambye mwandabidde emyaka emeka oba yayina emeka yangu oveeyo tuogere oli otya? Sure, me I don't know. Tamanyi Luganda. Hapana jua Luganda. Habari? Nzuri habari. Jina yako we nani? Baron. Baron. Baron from where? But I will talk to you later. I'm still on. Enviiri enjeru ze zikolerera enkadde enki taata oli oti? Gyendi baawe. Kiba Kale sebo. Waani? Lasidi Kakaire. Rashidi Kakaire okoba ki? Ndi wano Omusoga mwene. Oddeeyo. Baliyo baba. Baba okaire oba oli mukaire oba enviiri tayiro ezezika? Mukaire. Oli mukaire? Yes sebo. Myaka emeka? Mu bufunze giri Christmas diri nkaga. Christmas diri nkaga? Okutusa olinga ow'ekyenda? Nti era emirimu gye tulimu ogiwona bwe gifaanana. Bigenda bijja bitya? Bityo mpola mpola. Nsimbi dibuze. Koba mbu nkonome naye oba nkonome ani amuzaala zeena timwidi. Toyidi ani azaala economy? Kimwidi. Aye mpulira nkonome. Ali awo omusaadde akatubuziza buziiza. Akatubuziza buziiza economy? N'amuzaala? Bakuzaala wa baba? Banzaala Bugweri. Bugweri oli musaada Mugweri? Omuyisebena mwene. Omuyisebena mwene? Ye baba. Okay, baba oweerezaako esente ng'okozesa MTN Momo n'oweerezaako mu kyalo? Yes. Bwe kiri. Baba n'oweereza omuntu emitwalo 5 n'aniiga ino nga tomuteireko edijjayo editoolaku 10,000 tyabwenkanya akoba nti tompeereza 5 ompeereza 9 n'aniiga naino afadhali yandimutaireko editoolaku n'afuna 5 naye kiri mu bwenkanya ekyo gwe bw'okiraba zeeyo abantu betuli nabo banaife tibasiima muzeeyi tumirako abantu bo abeewaimwe nje ntumira ku muzeeyi wange omwagalwa. Olinayo muzeeyi? Baba wange aliwo. Nga naawe oli mukayi? Yesebo. Mutumire? Ntumira ku baba wange musitaafa musire. Nze mutabane wo Rashidi Kakaire. Ndi wano saawa eno ndi wano bwayise. Bikutwala bubi. Yesebo. Kyala olinayo bameka? Nina mulala. Mulala? Oli musaada? Oli musaada? Okuba n'omulala. Munanti mbeera ye tuli mwere kuine tutusaawo. Saada balina 3 4 olina mulala. Ngaba boda babakuumira. Salamu alaykum. Wa alaykum. Tuli fenna. Kiri wano.
nagamba nti omuliro ogwako bwayise wano omusajja omulabye ange nti emyaka ali mu nkaaga musaada oyo otwala wano yitawo gwe tikka omusajja waasene oyo asobole okukola musaada ngaoli muwanvu bannange salamu alaikum. Waalaikum salam barakatuh. Oli otya? Ndi bulungi mukama. Waani? Amanya gange nze Waswa Yasin. Waswa Yasini. Omukozi ku Babo Enterprises. Ongambye nti wampulira ddadda. Ebbanga ddene kuvanga mu 2-5. Walina olwemeka? Emyaka. Lwakuba nti jo nga bw'ogimanyiseeka. Numbers. Kyobola tugireka tetera nnyo kugyogera. Nkitegeera. Nga banga ddene programu yo tuginyumirwa era tugibeerako nnyo ku Voice of Africa tugobeddeko ne ku Paalo ebiseera ebisinga ne ku Salaamu abasinga tubalabayo naye nga kyetusinga okusaba nsaba onyambe empisewo akantu kano ku bantu bwe bwayise mwenna abatulaba n'abo abali ewalako abatera okulaba Salaamu TV wetuli wano bwayise tutunda tiles tutunda plumbing byonna accessories akola ku plumbing nga wewantu ogenda okutuuka ofunire emirembe ku kintu kikyogula nga tewali akuyisa emigongo nti oba akubuzaabuza buli mukozi gw'osangawo yeeyagala n'emirembe gyakwesaako okwega ekifo ensangawo abasinga bamanyi ogamba baddira nakasero ne bamuza ebwayise balaba ekizimbe ekyenjawulo musajja yabawa n'akasaati akapinga musajja kati ndooza totawana naggula ngoye tosaba kimu Allah asigale nga mwongere ekyengoye osigala ogula kuba ogula zaaki oyambala eno mande n'eyokubiri kati bw'oba teriiwo ng'oteekako ettaawo ng'obikka seeka nga bwe nsinga okunyonyolamu wano nti engoye ez'ewaka era olina okugulayo kuba munnange tojja kyayira mu uniform oluusi olina ogendako n'omukyalo otambuddemu n'abaana tojja tambulira mu uniform ewaawo nga obulamu bukutambulidde butya? Bulungi nnyo siina mbeera mbi gye naasanze eri awo. Wali oweerezaako ku muntu ssente n'anyiiga nga tomuwadde zijjako? Ebyo tubikoze nnyo okusinziira nti mu mbeera gye tulimu oba olina okikola kubanga kyekiba kikwisawo mu ssaawa eyo tojja kumuwa. Kiri mu bwenkanya nze okuŋŋama nti nsasudde landiroodi emitwalo 5 ate muteereko ogumu 2 ogujjayo oba nkuwa 5 go ku ssimu yo. Nze ŋŋanze omuntu okusinziira ku ssente ze nnina okuwa ez'ennyumba mukama wange mbasinza kwongeramu yadde 10 era bw'oŋŋamba nti nsindike ku ssimu kitegeeza oba ondaze nti ebisigadde ojja bikwasaganya. Yesebo. Olina omukyala? Omukyala waali omuyeka sinaba kuweza bangi nnyo. Yesebo. Tumira abantu bonve wano. Okusinga ntumira muzeeyi wange Salongo Sinani Yasin estetika nentumirako mukama wange mukulu Babu Sali owebwayise eyatuwa emirimu era tukoledde ffe gye tuyita Uganda ekkula okusinziira ku biki bye tusangawo. Yesebo. Nentumirako ne bakozi bannaye betukola nabo baganda bange nabamu besigenda kwatula manya nti nze nsigadde Waswa Yasin wano ku Babu ebwayise. Sibu neyanziza. Neyanziza genda okikube. Eno oba bagiyita nnyongeza oba si nnyongeza naye nga mmotoka jangu musiraamu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Yaholi otya? Ndi bulungi muganda. Obulamu? Bulamu. Gwani? Lubega Ashirafu. Lubega Ashirafu bigenda bitya? Bwe bityo. Gwe tandi boy oba gwe dereva? Nze ndi makanika. Oli makanika? Mbaye nyina bye nnyinnyonnyolamu omukulu ono. Nannyiniko? Mpola mpola. Bigenda bityo okanikira bwayise? Kanikira awo wennyini bwa. Awo wennyini? Okay. Ennaku zino emmotoka ogijjamu shooko n'ozzaamu ekiti. Kale sobola kgenda mu kiti. Shooko yeddamu. Yeddamu. Okay. Mirimu gino gy'obwamakanika ogikoledde bbanga ki? Emirimu ngikoledde emyaka nga 5. Naye nga gikutambuza gitya? Badde tegintambuza bubi naye byekuttekuttemukko. Ekonome era naawe? Ekonome tutawanya. Wali oweerezaako ku muntu ssente okoseza MTN momo nagga nteeraako ezijjayo? Era we muweereza buweereza sissaako zijjayo. Bw'akusaba 3 oba 5 gy'osindika? Gye nsindika. Tanyiiga tebakunyiigirangako? Nze sitera kuteekako zijjayo sibimanyi ebyokujjayo. Tumira abantu bo oteekako ezennyini? Ntumira maama wange Namugenyi Rose Nansana. Okay. Ne kitange Muhammad Muwonge Masaka. Ate omukyala?
nentumira mukyala wange Salima Nakintu Salima nange mutumidde naawe mutumidde kati yakola mirimu ki naye makanika Nakintu ali waka anyiga ttooke tatambula tavaawo mulookinga dawuni ali awo waka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Abasajja obalabye abana omukyala n'amuggalira eka tayagala atambule goba osaaga ndi bwayise olwaleero we nakikubidde balenyewe baddala okutambula naffe tuli ffenna ali ku Salamu TV otimbe lwa mirembe naggaye nti kenasosa omusajja wa Seno ne mulaba sajja nga anyiriro sajja alina boda yonza okugamba situla ebyuma mulabye kanyama oli otya se gyendi mukama wange kale boss obulamu buli butya obulamu bulungi abala bakaaba ekonome ffe tukaaba kasana ekonome owaayi naawe ogikaaba munnaye anti ekonome nnyinza okuba nga ngikaaba naye eriyo abatagikaaba eriyo abalina sente n'obwana bwazo esebo gwani sebo amannya nze Kafumbe Francis. Kafumbe emirimu gigenda giti okola mirimu ki wano? Nze nkolera Kagoma awo. Nvuga truck eno. Nvuga truck. Esebo. Experience y'omulimu guno ogw'okuvuga ezo emmotoka guli gutya bazipangisa oba? Emmotoka bazipangisa tukola. Mukola? Esebo. Musanga buzibu ki mu bwe muba mukola? Bwe tuba tukola. Challenges? Yes, challenges. Challenges tuzinga okusanga. Kandabe challenges omusirikale omuyitako nyingi. Omusirikale omuyitako kisinziira kati challenges ngeze z'abasirikale ezo zo ziri obvious. Zino okubaawo. Yes, alina okukwata. Alina okukukwata otissa otya. Okitegeera oyinza okuba otissa oba otwala ba mikolo abafumbi emmoloka teriti ffe emmotoka zaffe tetusasula OTV gwe musolo gukukkiriza ku truck okuteekako abantu emabega. So kati eno erina genda na muzeeyi Kakayire n'omwetisa omulala omu. Nane muzeeyi Kakayire oyo ng'aliko omu emabega w'osanga owa traffic atalina kiseera kukuba ekipapula. Emmotoka terina genda kati baakakinkuba. Lwa muntu? Yes, seeta omuntu ogu. Omu otissa obuwunga obeera mu jjaamu obuwunga babubbako emabega. Kyokka tebaagala ebeereko omuntu. Tebaagala ebeereko omuntu. Sayansi w'okuba nti tebeezaako bantu kati kuno omuyaaya ayinza okusitulako akabookisi ka tayiro si gw'olugwamu. Gw'olugwamu era. Kati lwaki temukibannyonnyola? Emitwalo 15 oba 20 era omanya ebox ya tayiro ya mmeka bwe baba bagibbi oba ensawo y'akawunga ya mmeka okitegeera nga badidakitinga. Ebintu bino mubonyeebonye. Naye mbeebaza nnyo NBS, njagala nnyo NBS. Ojagala nnyo? Njagala nnyo NBS, eyo TV yannyingira mu musaayi. Eri muli munda? Endi munda. Endi munda. Wali oweerezaako ku muntu ssente n'anyiigira ezijjayo nga totaddeeko? Kituufu nange era ne wooba. Kiri mu bwenkanya bw'oba ommanja 10 lyo nkuweereza atendekeko n'ezijjako. Kiri mu bwenkanya kuba kati gwe nga ggwe. Bw'oŋŋamba nti mwami Frank ndina ebintu byange biva maganjo bidda Seguku bintwalire Seguku kati gw'oli ku ofiisi oli mukola sente ngenda zikuteera kuki? Ku ssimu. Kati nze bwe ntuusa ebintu tutegeraganya emitwalo 15 kati gwe nonteerako 15 direct nontanteerako zijjako kimpisa bubi. Leka naawe entono ze onyiigira. Nze nyiigira kubanga tuba twategeeraganye 15 oba olina kumpa mu mpeke ekyo ovola nze saagala nnyo na ssente za ku ssimu njagala ne bampa direct. Tumira abantu bonve wano. Abantu bange ntumira maama wange ntumira famire yange mukyala wange n'abaana bange n'abakozi ba NBS nga Simon Kagwanjala Mildred Tuhayise. Yes, Morning Breeze eyo programu yange nnyo njagala nnyo lwakubanga omanyi ebyemirimu sikeera kugiraba naye nga lwemmankedde nga siina mulimu gunkeeza mbaako nenjiraba. N'Abasalamu TV batumire. N'Abasalamu TV mwenna nti mwenne ekiwayi kyekimu mbaagala nnyo muganda wange naye tuba bangi ekintu eki NBS mwe musinga kuba wano mu Uganda oba oyagala ba senior presenters ba senior news anchors ba senior reporter nga bakanale mugume bonna obasangawa ku NBS naye
kati tubabanja ekintu kimu tubabanja NBS mwatuwa ey'Oluganda ne mutuwa ey'Oluzungu NBS yennyini ne mutuwa iye ey'ebyemizannyo NBS Sport kati tubabanja NBS olupapula NBS olupapula tulina nayo post olupapula lw'amawulire nga olaba bukedde tulina nayo post nga sirulaba olwo lwe lwaffe luli ku online luli ku online oyagala lupapula ne mutundako ku mawulire ku digito nedda era nawo mujja kukola neyanziza kale obatumire obagambe bonna omukulu ensonga Kagoma bajja naffe ne batulambulako tubaagala nnyo essebo obale nnyo tuli ffenna ali kusala mu TV olutimbe lwa mirembe ndowooza okiraba bulungi nnyo nakugambye guno gwokya naye waliwo ataguwulira mu sinikaliza MTN everywhere go yanteekamu ensimbi n'olwekyo nasazeewo leero nkibakulire wano nze nali figali boxana nyinga tedula professor majegere Kigudde wana evening drive stress free kasito kakkana nga naawe okakkana ng'odduka emisinde ku lw'abaana MTN Kampala Marathon MTN Marathon eya genda giwulira come out of our Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Get away with MTN Momo Advance. Dial star 165 star 5 star 3 hash to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. Run for babies in the MTN Kampala Marathon on Sunday, 20th November 2022. Dial star 165 star 77 hash or use the Momo app to register. Okumala ebbanga ddene kati House of Zaka and Waqf Uganda yateekawo enkola ey'obwerufu mu kuŋŋaanya zaka okugigaba eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe. Tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa abakadde abateesobola bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu okuweerera bamulekwa okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu. Buli muntu yenna atola zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini. Zaka ejjiba ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusizza. Osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 0706 55 19 oba n'ojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Prot Mwenda Perryman Garden Old Kampala opposite Old Kampala Primary School. House of Zaka and Waqf Uganda ku lw'okutoola zaka mu maali yo. No bathing before match day. Crazy! Catch all 64 games of the world's biggest football tournament live on GoTV. Get a decoder for 25,000 Uganda shillings and upgrade to GoTV Super for only 39,000 Uganda shillings. Now that's crazy. GoTV Uganda. Love it. Abanga bange Salamu Mega Community Balaza bino byali bisuubizo bya Salamu TV ng'eyingirawo nti yakubasenserayo na gye muli anti nanti iganga yasiba oluwombo mbale n'efumba kati kujjula bidde ku luno tulumbya Nkole region ab'Embarra Bushenyi Ntuŋŋamo Kiruhura Ibanda Isingiro n'endala zonna ezikola Nkole region buhoro Salamu Mega Community Balaza ku luno eri Kacheeka Stadium jangu oyige eddiini yo okola sente era n'enkulaakulana ng'era bwe twakusuubiza bano tubasitudde Sheikh Shafiki Mafo Sheikh Mulutalla Bukenya Sheikh Bukaali Sheikh Katimatsuwa Nakanwaji Sheikh Zekimwanyi ne Sheikh Najibu Kasozi. Salamu Mega Community Balaza omulamwa kozesa kyolina kikutuusa ku bye weetaaga. Salamu Mega Community Balaza y'omwezi guno ogw'ekkumi yakusannenge na kuz'omwezi 30 mu Kacheeka Stadium. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya kiinako ennyonyi enkeeze y'eri olusiriŋŋanyi ate nga naawe ali gy'oli oli waakujuutabulira obutereevu wano ku Salamu TV. Kaŋŋambe n'ogu tutembeza grobo tulumbe. Salamu Mega Community Balaza tosuwa.
omulimu omulungi nga gukusasula bulungi y'ensibuko y'obulamu obulungi era obweyagaza. Hebra International weeviiriddeyo okuyamba anti yeetaaga abakozi abakola emirimu gy'awaka, bamakanika b'emmotoka, abeetissi, abakola mu supamaketi, basupervisors, abakola mu restauranti nga bagenda kukolera mu mawanga nga Kuwait, Qatar ne Saudi Arabia. Omusaala gutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu okutuukira ddala ku bukadde 4 n'ekitundu. Interview zigenda mu maaso. Bwe kyolina okukola tukamangu weewandiise ng'omukisa guno gukyaliwo, wabula jangu n'ebbaluwa ya Interpol, passport, CV y'abalongoosa eri ggwe ayagala omulimu gw'okulongoosa, passport photos n'ebbaluwa ezikwata ku bulamu bwo. Hebra International esangibwa Kampala Bukoto emabega wa Kenjoy Supermarket. Essimu 0759 85 67 11 oba 0701 72 16 79. Beba Hebra International. Jenna Herbals, we are a home of natural health medicine. For viral infections, use Covidex. For cough, use Jenna Cough. For flu and nose allergies, use Jenna Flu. For ulcers, use Jenna Acid and Jenna Pep. For high blood pressure, use Jenna HT. For diabetes, use Jenna DM. For wounds, use Jenna Cure. For weight loss, use Jenna Fit. For healthy prostate, use Jenna Prunas. For malaria prevention, use Jenna Mal. For immunity boosting, use Artmune. For tooth and gum wounds, use Jenna Dent. For toxin removals, use Jenna Beats. For more information, call us on 0701 111192 or 0709 036598 or email us at info@jennaherbals.uganda or jennaherbals@gmail.com. Jenna Herbals, a home of natural medicine. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Get away with MTN Momo Advance. Dial star 165 star 5 star 3 hash to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. Tikomyewo kulikayo mukumulamu webale kutambula nange nze nanyi figure box sana nyini ngatedula MTN yatekamu ensimbi era nenkujjukiza nti tulina emisinde naku z'omwezi 20 mwezi gwa November tudduka ku lw'abaana. MTN Kampala Marathon tudduka ku lw'abaana. Downloading app ya Afro Mobile nga ejja kutaasako kubanga TV zonna jaziraba NBS Salamu Sanyuka Next Radio Next Communication byonna ajja kuba bifuna kubaffe ebyaffe bwe bityo bwe bitambula. Aliwo omugagga wano gagga sajja ali wano mugagga naye omusana gutwokya ataddeko jaketi obaka kodyoki dadi oli biki? Ndi bulungi. Oli bulungi? Oli nomo? Jaketi ezitowa. Adi nva mu SC. Oli mu SC. Badde ntidde nti mukama waffe atewagize bwogiranga webbanga ovuga boda. Waggulu eriyo SC. Okay. Kati abamu obulamu bwaffe. Bwamanyira kano akasana. Akasana. Erinnya. Amanya nze Isaac. Isaac bigenda bitya? Bulungi. Salaamu leero ekusazeeko. Kigudde wano olwaleero. Emirimu gitambula? Emirimu gitambula bulungi. Era n'abatuweereza batuweereza bulungi. Baweereza bulungi. Okay, baŋŋambye nti gwe musajja asinga okuwagira wano n'okugula tiles. Kakodyo ki? Kukwata bulungi baklayant bange. Okay. Obakwata bulungi bakuwa emirimu. Kati naffe eno gye tujja ne batukwata bulungi kwe kubanga tukomawo buli lunaku wano. Ke experience ako abavubuka ffe tukababuka bi economy. Customer care temuli n'obunafu tunafuye kakiko oyinza obbagamba ng'abavubuka. No, woba ofunye omulimu bosi wono omugamba nti nja kukola emitwalo 3 fuba olaba nga tobalira ku materiyo we kozesa ekyo kyennyini kozesa shaliya okozesa ekyo kyennyini asa twagobaga kuyingidde gwe kola omulimu gwe bulungi ogumukwase si bino biku kati kinyingi ogwo omulimu gw'okoze ogenda okufunira omulimu omuki omulimu omulala osegedde okay kati yasi balina kukola bwesigwa bwe bubulamu naye kati agenda n'afuna omulimu ayina ebyetaagisa bya mitwalo 7 kali mu ka mitwalo 3 n'abalira ku matiri w'omugagga n'abba boxing anya ate awo n'afiirwa bakasitoma nga 5
so mumutambulira ku mazima. Okay. Wali weerezaako omuntu ssente n'akaayanira ezijjako? No, mu busiraamu oba ng'ogenda kuweereza ssente nga nkubanja emitwalo 2 ne nkukubira essimu osobola oteesa nange n'oŋŋamba nina 2 ngateekeko nakusooka kugamba yes sina gajjako naye wonsindikira aga 2 nga tekuli zijjako oba tonsasudde ireka naawe mba nkubanja sente mmeka 2 wenzijjako nsigaza mmeka gwe nze nzikuweereza ku ssimu yo nkubuuzizza nkubanja mmeka osigaza 19 ne 15 oba onsasudde oba mmanja mba nkubanja 5 so kiri mu bwenkanya okujjawo nga nkugambe teekako nga nzikirizza ate ya naawe wofuniramu riziki nga ntuusizza ompadde aga 2 nga totaddeko zijjako sifunamu togenda kufuna riziki. tumira abantu bomve wano. Ntumira mukyala wange n'abaana bange nammwe abali wano. Amiina. Bakuzaala wa? Banzaala Mawokota awo Pigi. Oliwe Mawokota? Wokota ewa omusajja Hildamani. Asiwa Hildamani. Oliwa Nsibambi? Owa jjajja wange. Hildamani alina amaka ge n'abeewuwe nange gye nva jjajja wange. Sebo neeyazizza. Sebo. Gwe wadduse dda obwedda naye ng'ate nja kufata nkufune. Oli otya? Oli bulungi? Ndi bulungi. Yeba. Waani? Nze Nsubuga Daniel. Nsubuga Dani. Wano nga wali ab'emmamba sinawulawo wange. Bigenda bitya? Bulungi. Emirimu gyo kasosaba Allah. Ng'akuwa? Oba kati Katonda. Akuwa ekyokulya. Muli walina mu kirooto okukola mulimu ki? Gwe guno gwennyini oli mu kirooto kyo mw'ozannyira oba? Ekirooto kyange kyali ki? Ebisinga Katonda yabinkolera. Naawe oba n'ekirooto oyinza okugaa nalina ekirooto kyakusima kaabuyonjo naye ssebo ntunda ettoyi saazisima. Ekirooto kyange kyakwekozesa. Kyali kyakwekozesa? Tonnaba? Sinaba. Tunda emiyembe. Sinabituukako ebyo. Tonnatuuka? Onoonya kapito? Nja kusindika ew'omusiraamu ogu akusondere kapito weewuunye nno oba osaaga. Nja mulinda. Munaamulinda? Wali oweerezaako ssente oli n'atakuteerako zijjayo sembera wano nze nkwogeza naye togwayo otunule wano. Wali oweerezaako ssente oli n'ayombera ezijjayo? Sikirabangako, sikikolanga. Ng'oweereza ssente? Anti nkiweereza nga mmanyi era kukwezira ezijjako. Ozimuteerako? Kati tugeze oli akubanja kati musiraamu uno akubanja emitwalo 10 n'omuteerako emitwalo 10 gyennyini n'anyiiga. Asooka kubuuliriza ba mobile money ze batemako nezibateerako. So kya bulijjo? Nkimanyi. Kya bulijjo kiri nnomo? Oweereza n'osaako n'ezijjayo? Nkikola. Tekikuluma? Nga kimpisaawo nga nsobola okukozesa transport nga nneerinnyira nga ŋŋendayo. Ng'ozimutwalira? Nga nzimutwalira. Olinayo akukuula? Gye bali tebabulayo. Bakukuula? Batumire enve wano tumira. Mbatumidde mwenna abala ba Salamu TV ne NBS. Mbatumidde mbaagala nnyo. N'abakukuula nti obaagala nnyo? Nze nzikiriza yange egamba n'akola obubi omwagalanga. Neeyazizza. Saba waliwo gwe nalabye afaanana kabako oba alazeewa? Salamu aleikum. Oli otya? Obulamu buli butya? Banaye sunna yo yokka yenkubye nsaba Allah akutwala e Makka ne Madina. Allahumma amin. Eyo sunna esaana kubanga mu butuufu oli haji. Allahumma amin. Erinnya ani ssebo? Mugwanya Idris. Mugwanya oli ku Salamu TV Kigudde Waani nzaali box. Emirimu gigamba ki? Emirimu si mibi mukama wange. Gikutambulira bulungi? Alhamdulillah. Ovaayo eka ne bakusiibula n'ojja n'oddayo mirembe? Yes sebo. Okay. Ekonomi abavubuka bagikaaba nnyo naye gwe olaba bakola oba banafumuko? Bakola. Yes sebo. Oli oweerezaako ku ssente oli n'ayombera zijjayo 5 oba 10? Yes sebo mukama wange. Naye kiri mu bwenkanya nti buli gw'osasula aba gw'owa omutereka ezijjayo? Tekiri mu bwenkanya. Tekiri mu bwenkanya. Okay. Tumira abantu bomve wano. Ntumira maama wange anzaala omuyita Zaina, ne ntumira taata wange anzaala
bamuyita Mugwanya Idris. N'abawala bange abato n'emikwano gyange gyonna ne mukama wange Sali Babu. Ne Akizo. Esebo. Inayo mmeka? Nayo 2. Ebulayo 2. Esebo. Inshallah Tanzania ndozo olabye. Abulayo Aki 2. Bino bye mukulu obukuzi nterake zijjayo nterake. Nze nanyini figure boxer nanyini ngateedula. Sajja parkinga mali ne kati kangweko ewaswahaba naye akiwuliremu bwe kiwooma. Salamu alaikum. Alaikum salam. Oli otya? Alhamdulillah. Olambuli butya? Alhamdulillah bulungi. Mbulira amanya. Amanya nze Abdurrahim Sekibuule. Sekibuule Abdurrahim. Oli imam. Mu office ya district ya Amiri wa Kampala. Oli muwandiisi mu office ya district Amiri wa Kampala. Sekasiraje mukiibi. Bigenda bitya? Alhamdulillah bitambula. Kati ate wano okwasaganya ki? Wano nkakalabizaawo mirimu egivaamu akokulya. Batera okugamba nti abasajja abambala amakanzu ate temukola mubeera mu just kusaaza kuvaayo kuyirimula kuvaayo na kuddaka kwebaka. Ate gwe tomanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mukozi. Yali mukozi. Kakati ate yagikolanga atakuba yayambalanga makanzu. Kati eno babijjawa. Bw'omubwolaba omusiraamu ng'ayambadde kanzu talina kuyiriba. Omuti oguliko ebibala tegulema kukubwa nkonyogo. Tegwewala nkonyogo omuti oguliko ebibala. Kati omuntu wayambala ekkanzu mu butuufu aba amazeeyo byuteyo bw'aba musajja aba amazeeyo byute y'obusiraamu. Kati alina okukubwa enkonyogo. Bye byowulira. Buli omu gwakyapa. Ebintu bino bikutambulidde bitya emirimu gitambula gitya bikwasaganya osaawo otya ate n'eddiini? Alhamdulillah wano nkolanga sales manager ow'ekifo kino. Tutunda tiles n'ebya plumbing. Ate ku side eri emirimu gy'obuwandiisi ku district mu bukulembeze bwa Amirul Umma Muhammad Yunus Kamoga nkolanga muwandiisi ku district. Naye obikola saganya njikwasaganya kuba Amiru asonda za Umausi nga gwe toli nayo tobimanyi. Kati nze ogwange kuwandiika na kuteekateeka ofiisi eyo kugiteekerateekera biki byerina okukola. Kati ate wano katale kenvunaanyizibwako sente ziyingidde zitya kugamba ebintu ebifanaganako bwe noonya riziki ginoonya. Alhamdulillah. Wali oweerezaako ku sente oli n'akayanira ezijjayo nti lwaki ompereza emitwalo 10 nga tutaddeko zijjayo? Mutuufu oba omulyaza amaanyizo. Eka naawe muleke kunvaamu. Oba omulyaza amaanyizo olw'ensonga bw'aba akubanja 5 n'oteekako 5 simu ye zo. Essimu ku service provider oba owaddeyo sente zezo zennyini naye bwe bamutemako aba asigaze 4 kubanja 2. Ate nze mbasimuwadde nnyo okumuwa 5 2. Anti kati zino eno transaction gye wasazeewo okukozesa yetemako zino service eza service akitegeeza oli tagenda zifuna. Kiringa kuzituma muntu ng'agenda kulinnyako transport azituuse kitegeeza alina kuwaayo zitawera. Kati wano tuba tutumye service provider ono ne tumuwaayo 10,000 kitegeeza oli asigala azibanja. Kiri mu bwenkanya okuziteekako. Tumira abantu bomve wano. Alhamdulillah ntumira abantu bonna abalabi ba Salamu TV ab'NBS famire ya group eyo yonna ngitumira. Ntumira ne bakozi bannange wano betukola nabo emirimu. Ntumira ne ba customers baffe bonna n'abantu bange ewaka n'abasiraamu bonna mu nsi yonna. Barakallahu fika. Fikum barakallahu ali omukyalo oli omutabbuliki mukwano gwange gyali. Ajati mutasibba wa Kawempe. Ku masigidiyani Jamia bwayise gye bali alhamdulillah. Mundabire nnyo. Insha Allah. Lwaki tongayo kulabira Kamoga? Amiru. Amiru. Oyo kyoba omunneebaliza Amiru. Munneebalize kukwata simu. Yeeyisanga abakulembeze abalala. Alhamdulillah yaffe bagikwata. Okubira wakwati. Anti muntu w'abantu. Ate naye akuba. Muntu w'abantu si muntu wa bisolo. Mugambe mutumi. Insha Allah. Barakallahu. Afika barakallah. Tuli ffenna Umausi. Etambula bulungi ebbanja tugenze tulisonjolera linaatera okuggwayo libulako obusente butono nnyo. Buvunaanyizibwa wa buli musiraamu yenna gyali yonna okugiteekamu kubanga era egenda kugasa basiraamu
eyinza obutakugasa gwaliwo naye genda kugasa emirembe egigenda okuddawo. Oli mukulembeze ate obeera mu bantu ebigambo biba bingi banagizimba yewa yeri jeri anti nga bwe nagambye nti omuti oguliko ebibala tegulema kufuna nkonyogo bateeko gukuba bagucape ate ate ebyo mukama wange byonna yabigumira dda tebimulya kuba gwe mulembe gwe tuliko ogwo ndowooza kirabye bulungi omuti oguliko ebibala ogwo gwe bacapa buli ssaawa gwe bacapa sajja abalina sayansi w'okutikka motoka zino muganda wange bizinesi sajja mbalaba ebadde efudde wano nga taseka naye kati yewonye terina byebadde namu ng'omusajja woyitidde makanika obadde okiyita kyangu nga oyise makanika osaagala okusaaga so tuli ffenna munange gwe ali eyo bale kulaba olutimbo lw'emirembe Salamu TV Kigudde Wanda Evening Drive nze nanyini figari box nanyini ngateedula MTN ateekamu ensimbi nadde njagala kufunayo omukyala wano naye maama yeetoolodde ndowooza kale tujja kiraba inshallah ate olundi ono ye adduke bwe yeetooloola gwe dduka bwe weetooloola naye ate nina okujjawo omanyi bino bibanga bya riziki emmere eyinza okuba nga bafumbye ewuweeka naye nga kwolwo toliiko ogenda otuuka olubuto lukuluma ogenda okutuuka n'ogitomera gonyini esigiri emmere neeyiika gyebale ne bweweetoolodde bodi naye nga balina okulaba ku salaamu amanya Waswa Muhammad. Waswa Muhammad. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Emirimu gigamba ki? Emirimu giri wano tuyiriba. Akantu kano kagiya ka automatic. Kagiya. Kanyongeza bwe babuyita. Kayongeza. Lwaki gwe wasala okuvuga kano tolina zivuga eri nnene sente wezikomaawo omumpi wakoma wakwata mumpi wakoma wakwata wagula tulera ne bakakwongeza nga babuyita obunyongeza bagaba bwabwerere naku zino byatabuka kati bwa sente byatabuka emirimu experience kijolina gitambula giti experience ninamu sinene nnyo naye nga era emala amina sofa gwe okutwaliza awamu olaba nga ekonome gye tukaaba bunafu oba tukola tebijja kati niwe tunakola tutya nga tetukyusiza bukulembeze buliko tewali kufuna mirembe katusabe Katonda ekirala wali owereza ku ssente olina akayanira ezijjayo nti nga totaddeko zijjayo ayi kisinziira oli asobola okukeeyana nti totaddeko zijjayo nga gwe wamuganye ndino kanziteeka ku ssimu oba olina oteekako ezijjayo kati labayo omanja emitwalo 10 onvugidde ebintu byange obituusiza gy'obituusa wenkwata emitwalo 10 nenjiteeka ku ssimu yo era nteekeko ezijjayo olina oteekako ezijjako okusinziira nti obadde lwaki tozimpadde mu kaasi tobaddeewo mbadde wala obanga mbadde wala nenkuganga nze akugambe ndi nteeraako awo nootateekako zijjako kuba nze agambye teeka ku ki ku ssimu naye wemanga nze nkirowoozezza ogambye nti ojja kukomawo oba onaazireeta nsobola ogaa nti wakiri zireeta okusinga okuzitema naye oba tosazeewo okugumiikiriza kkiriza bakuteme ezo bakuteme neyanziza tumira abantu okutumira tumiddeko muzeeyi wange Jjinja nze Waswa Jjinja bamuyita Galandi Waswa bonna bali Jjinja oli musoga okobaki ndiyo odeeyo neyanzege abaana b'ebusoga bafuna amabunda abawala abato bazaala nnyo obwana naye nga bwetto bwe tubadde olunaku olwaleero bwayise wano awo enkikubidde nkwebaza nti webale nnyo baddala ate webale kukola kuyiya kutetenkanya obulamu obw'ennaku zino bwakuyiiya weebereremu osobola okinyweza downloading app ya From Mobile ejja kutaasaako TV radio zirabe byonna nga biri mu ngalo awo MTN Kampala Marathon ya 2022 olunaku lwa Sunday ejja kuba lwa Sunday ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa November awo tudduke naye tudduka ku lw'abaana MTN Marathon tudduka ku lw'abaana tugenda kuyamba ku baana mu malwaliro ag'enjawulo era health centers tunagamba nti tugenda kuyamba ku eno mweziri ne tugamba nti Kisenyi eddwaliro lyaffe ku lw'abaana ne tugamba nti Kawaala ku lw'abaana tugenda kudduka Emisinde ku lw'abaana so MTN
everywhere you go. MTN kulwabana, MTN kulwabana. Nzena ningatedula nkoze naji musi nikalisa batubadde wetyo akumata 10 ampera bera ku Salamu TV tova weraba. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Get away with MTN Momo Advance. Dial star 165 star 5 star 3 hash to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. Eno, yes, Salam TV. Run for babies in the MTN Kampala Marathon on Sunday, 20th November 2022. Dial star 165 star 77 hash or use the Momo app to register. Welcome to Master Industries, your ultimate stop center for all your construction needs. With a top-of-class semi-automated machinery, the first of its kind in East and Central Africa, we bring you quality construction materials that are strong, durable, and long-lasting to stand the tests and trials of time. Tested in a fully fledged laboratory, we make pavers of different kinds, culverts, blocks, slabs, balustrades, fencing poles, louvers, machine curbs, honeycombs, and many more. Find us at Namanfe after Mogas petrol station or call the numbers below for details. ayiwa data bana mama John ati ni kukujitwara wabanange kanobe nkulekera amakago otandi kutigenda kusomero ne jaya abana bagenda kola bibuzo nabatuta basome amasomo bagenda kubayamba munsi kwani yagame tibe basoma tabigenda baya nono kotolito fete twamusoma hata mwamusoma si ababonyabo nabatuta mu Mengo Technical and Business Institute Nansana basomesa diploma na certificate mu kutunga ibyarani ugukanika imodoka no kuzivuga iby'amasanyaraze ukocha orodingi ibyo kuzimba ibyo kubajja ugukanika computer na sale teaching n'amasomo amarara mangi nnyo umwana agenda kuva mu Mengo Technical and Business Institute ngagenda kwitandikira umurimo fashi kunonya murimo disangibwa hariya Nansana ku Kiboroka emabega wa church ya Posta Bugembe. Nivana wafe twenywele nivana wafe twenywele nivana wafe tunyola eish 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 twenywele nivana wafe tunyola fomogo kumala kenyonta Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. That's life. That's Nirvana. abange Salamu mega comment balaza bino byali bisuubizo bya Salamu TV ng'eyingirawo nti yakubasenserayo naje muli anti nanti iganga yasiba oluwombo mbale n'efumba kati kujjula biyidde ku luno tulumbya Nkole region ab'Embarra Bushenyi Ntungamo Kiruhura Ibanda Isingiro n'endala zonna ezikola Nkole region buhoro Salamu mega comment balaza ku luno erikakyeka stadium jangu oyigediniyo okola sente era n'enkulaakulana ng'era bwe twakusuubiza bano tubasitudde Sheikh Shafiki Mafo Sheikh Mulutalla Bukenya Sheikh Bukali Sheikh Katimatsuwa Nakanwaji Sheikh Sekimwanyi ne Sheikh Najibu Kasozi. Salamu mega community balaza omulamwa kozesa kyolina kikutuusa ku bye weetaaga. Salamu mega community balaza y'omwezi guno ogw'ekkumi yakusande na kuz'omwezi 30 mu Kajeeka Stadium tutandika ssaawa 3 ez'okumakya keerako ennyonyi enkeeze y'eri olusiriŋŋanyi ate nga naawe ali gy'oli oli wakujuutabulira obutereevu wano ku Salamu TV kaŋŋambe n'ogu tutembeza global tulumbe. Salamu mega community balaza tosuwa. Omusanga mu mmere gy'olya mu mazzi g'okozesa mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Pulasitiiki si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Pulasitiiki
akosa obulamu bw'abaana bo bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Prestige akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola gwani wajjobeera. Kiki kyokwa? Prestige ffenna atukoseza wamu tukolere wamu taasa obutonde. Obubaka buno bukutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Salamu Charity wetwogerera kati eri mu kibuga Masindi nga etambulira ddala egenda ebuliisa mu kifo ekyafuna obuzibu ng'eggwanga nga bwe limanyi nti amataba gajja ne gatwala ebyalo ebiwerera ddala. Ati mugende abantu bali mu barahikawo muwege wetewaza okonkora muri betewaza enywena bajja kusiima akatoyitooke mukuzereki kembatwaliire at the same time mungu ajja kusikirawo kandi abahe obuhanguzi obwingi. Abakuru nkwenda arimo kyahandikibwa okugaba nigwo mugisa gwaitu nkusiima Ruhanga bahayire omutima ogwo netutekereze ati mwaka wana Salamu Charity oba TV ngikugenda mu maaso mwege musingi gwawo. abamahura abanyakuri hano abarugire Kampala abamasina hoima nabaita bahano mutukozere kurungi mwebale. Haj Ali, thanks for bringing Maganjo on board on this beautiful cause. We would have been left out to identify with these people. Wewale baba, wewale mkama wange, wewale. Allah subhanahu wa ta'ala kubanga batuwadde obuyambi bw'olwaleero okuddukira abantu b'ebuliisa. Allah bateekere baraka mu maali yaabwe, abongeze ku maali yaabwe, abawe obulamu, abawe obuwangazi, abawe obusinguzi. Allah abamalire ebizibu byabwe byonna olwakino kye bakoze okumalira ebizibu abantu b'ebuliisa. Salam Charity sought to extend its area of operation to serve Ugandans better. On 4th of October 2019, they launched Salam Charity Bunyoro chapter at Hotel Africana. This was aimed at enrolling Banyoro to foster development in the Bunyoro sub-region. With the mission of serving and saving lives, Salam Charity made its maiden visit to Bunyoro sub-region on 16th to the 20th of October 2019 in Masindi and Hoima districts. Olwaleero tuguddewo ettabi erya Bunyoro nga offices ziguddwawo olwaleero nga twagala kulaba nti ebintu ebyo tubadde tukola nga tusinziira e Kampala mu Central ate kati bisembera eno n'oluvannyuma batandika okuba nga bakola ku masomero ebyamalwaliro n'okuba nti tusemberera nnyo abakulembeze baffe nga batuwa guidance wajje tulaga. As their target area of this caravan, in this visit our team performed several activities like preaching in mosques, giving out food to the needy. Masindi town was cleaned with the locals. Bunyoro Kitara Kingdom King was visited. Knowledge is power, education is preeminence of progress. Salam Charity Foundation visited schools and added books to their libraries. As our major aim of helping Ugandans without discrimination continues, the need to do charitable activities in this region. To coordinate work in the region, Salam Charity Foundation opened up a regional office in Masindi Municipality, Tanga Street. As one of the core values of Salam Charity, capacity building of the local leaders, a workshop training of imams in Masindi district saw several imams trained in office management accounts and self-sustainability. They were handed hampers for appreciation and Salam Charity regional offices were launched in Masindi.
During Ramadan, Salam Charity Foundation usually reaches out to the community with its partners. Stanbic Bank joined Salam Charity to give iftar goods to the fasting Muslims in Bunyoro region. Nitwara omugisa guno okutangira Salam Charity hamna aba Stanbic Bank okwijja hano mu mwezi gwa Ramadan okutuleetera ebintu bino ebyo mwezi gwa Ramadan kutuyambaho kusiiba n'okusiiburuka. In appreciation for the work well done by Salam Charity Foundation in Bunyoro region, the royal family headed by Haji Burhan Chigoye and Prince Chimera Ramadan, 50 acres of land in Masindi municipality were donated and handed over to Salam Charity for better development and establishment of Salam Charity projects. Kiro kino nisima Allah subhanahu wa ta'ala ndi mwomezi kandi tugenzere ha stage endi akigambo kitaka erina haile Salam Charity. A technical institution, hospital, mosque, demonstration farm, rehabilitation center, Islamic museum are among the projects to be put on the land. Natural hazards happen anytime. Bulisa district locals woke up to floods from Lake Albert. With guidance from the local leaders, area MPs and the local government, Salam Charity mobilized and gave aid to the affected locals. Food, clothings, home usable were handed in as aid to improve the health standards and uplift the well-being of the people of Bunyoro region. Salam Charity Foundation Bunyoro chapter is launching the construction of a state-of-the-art health center in Hoima City, which will specialize in maternal health. Salam Charity, every act of kindness is charity. Eno ye Salam TV. Mbaniriza ku programu ya fene ya Quran Project